nga bwe gwalinga 8 April 1978 ng'afuna obusaaseredooti mu lutikko eno yennyini. Dr Cyprian Kizito Lwanga ayingiziddwa kereziya y'emu ng'omugole atimbiddwa okwetaba ku mbaga y'esemba. Awerekeddwa oluyimba olwamuyiiyiziddwa abakumba ebimuli n'amaziga ng'asemberera oltaali gy'asabiddeko mmisa okumala emyaka 15 omulundi ogusemberayo ddala ddala. Ennyiriri z'abannaddiini zimuddiridde omubadde abeepisikoopi abawerako ko n'abasaaseredooti. Entebe y'obusumba bwe gy'atasobodde kukkaliramu mulundi gusemba ebaddewo nga nkalu ekirabise ng'ejjukiza abangi ebiseera bye. Oluguudo lw'enkomerero y'olugendo lwe nalwo lubadde lumaze okuyooyootebwa nga lulindiridde essaawa ndagaane. Akulira olukiiko olutaba abeepisikoopi mu Uganda, kitaffe mu Katonda Joseph Anthony Ziwa yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Kino kyetabiddwako abantu okuva kumpi mu buli kiti, omubadde bannabyabufuzi okuva mu gavumenti eya wakati, ab'oludda oluvuganya, ababaka ba paalamenti, abakulu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abakulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Ng'abuulira, omusumba Ziwa ajjukizza abaddu ba Katonda ng'omuntu gwe bazze okuwerekera bw'abadde omulwanirizi w'eddembe Kayingo, nga n'olwekyo nabo balina okubaako kye bamuyigirako. Tusaba Omukama atuyambe tuleme kutya embeera eno ey'okufiirwa tugiyitemu mirembe. Archbishop Lwanga mu bingi by'abadde alwaniridde nnyo emirembe. Emirundi mingi ng'asinziira ku kituuti mu bifo ebitali bimu, ng'asinziira mu nkiiko ezimu z'abadde akulembera okugeza ekitongole kyaffe ekya Episcopal Conference, Justice and Peace, mu Uganda Joint Christian Council ne mu Inter-Religious Council of Uganda. Abasumba ababadde banywanyi ba Lwanga ennyo nga Augustine Kasujja nga embaka wa Paapa mu Belgium ategeezezza nti yayogerako n'omugenzi ekiro kyennyini lwafa. I called him to speak to him to wish him the Easter greetings, to give him the Easter greetings. It was on Friday at 8 o'clock in the night. And he told me, I was hoping to call you later on. The following morning, they communicated his death. Bw'obubaka bwa Kalidinaali Emmanuel Wamala busomeddwa busomebwa era ng'anyoleddwa nnyo okulaba ng'omuntu gwe yeekwasiza entebe agibeeremu ng'awummula ate amusoose okulembalemba olw'ekaganga. Ekika kye eky'emmamba nakyo kikungubagidde muzzukulu waakyo. Projects nyingi ez'ekika zaayingiddemu era zaakutteko omukono. Tulina projekiti ey'enkajja ku butaka ewaffe. Eyo nno y'okukulaakulanya ekifo ekyo jjajjaffe mu biru we yatuukira n'agamba nti nkajjadde. Ate ne projects endala nyingi njogedde ku eri eya SACCO eya microfinance, neya nkajja tourism center, ate era n'endala nyingi zabadde atuteekeddeteekedde. Katikkiro Charles Peter Mayiga atuusizza obubaka bw'embuga n'ategeeza ng'Obwakabaka bwe bubadde n'omuntu abadde yawera okubulwanirira. Kyokka ate Ssaabasumba ayagadde nnyo Ssaabasajja Kabaka n'eggwanga ly'e Buganda era talitiiririddeeko n'akamu. Ssaabasumba Lwanga okubeera omukulu w'eddiini tekyamulobera kutegeera buwangwa n'ennono, era bulijjo abadde awagira ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Omumyuka w'omukulembeze Edward Kiwanuka Ssekandi atuusizza obubaka bwa gavumenti. Under his able stewardship, Kampala Archdiocese grew
to a great proportion and continues to thrive because of the solid foundation he built. Omubaka wa Paapa kuno kitaffe mu Katonda Luigi Bianco naye aleese obubaka bw'omutukuvu Paapa Francis ng'ategeezezza nti Paapa agize ng'alonda omusumba w'e Kasana Luweero Paul Ssemwogerere amulamulireko essaza ekkulu ery'e Kampala. Kino kitegeeza nti Ssemogerere agenda kubaddukanya amasaza abiri wabula nga tagenda kuseguka mu ssaza lye okuggyako singa Paapa amala n'amukakasa ekifo akisigaze. Akadde mulindwa kamaze ne katuuka, omubiri gwa Dr Cyprian Kizito Lwanga ne gwetikkibwa okugenda okuganzikibwa. Aweereddwa essaala ezisembayo bw'atyo ssanduuko mw'abadde n'essibwayo mu ntaana ng'akabonero akakomekkereza olugendo lw'obulamu bwe ku nsi. Ssaabasumba Dr Cyprian Kizito Lwanga kati asigalidde kulabwanga mu bifaananyi nga bw'olaba wano oluvannyuma lw'okuserengesebwa ekalannamu etagenda badda munda mu lutikko eno ey'e Lubaga. Ssaabasumba nga yeebakira eringi, abakungubazi bangi bategeezezza nti aserengese n'ebirooto bingi okugeza omuli okufuula weekembe banka ejjudde, okuzimba ekifo ekinaakolanga ng'amaka g'abasaserodooti abawummudde n'ebirala bingi. Kati ekitunuuliddwa kwe kulaba obanga Ssaabasumba anaamuddira mu bigere anaasobola okutuukiriza bino byonna. Solomon Kaweesa, NTV, wano ku lutikko e Lubaga.